olwaleero essira lyange ngenda kusinga disimba nnyo ku Sseggirinya kubanga Mwamudu Nsereko kwasinziira okulumba. Eby'omubaka Honorable Sseggirinya bikyali bibi kubanga oluvannyuma lw'okubeera mu ddwaliro ebbanga lyamazeeyo ng'agamba bannayuganda ng'embeera bw'eri embi nti era obulamu bwe bwetaaga okusabira essaala ez'amaanyi. Bannayuganda bangi baamuyirawo omubiri, babadde bamusindikira essaala ez'okumuukumu nga basaba Mukama amuyamba amusuuse, nga n'abandi bagamba nti bwe kiba kisobose bannayuganda beeyiseemu akabbo bamusondereyo kasente musajja wattu ajjanjabibwe. Naye olw'okuba Muhammad Nsereko abadde yayingidde mu ddiiru ye ng'asazeewo okutandika okumusonderako ssente, bannayuganda kye baavumiridde nti Muhammad Nsereko bw'ayingira mu ddiiru oyo tayingira waatafuna ssente z'asolooza, ateeka okuba ng'adde ayagalako njawulo aleme n'okujjanjabisa omulwadde nga bw'azze akikola ku balwadde bangi ab'enjawulo n'abasondera ssente ate ne zitatuuka mu ddwaliro. Era nga bwenjogerera bino nti bangi bamwekokkola nga bagamba nti empisa ze si nnungi, ye yafuuka ddiira ewali ssente waakolera. Kino kyaleetedde bannayuganda okubuuka ne bagamba nti omwami ono ekintu kino akiyingiramu atya. Obuvumu abujjawayo obusondera Muhammad Sseggirinya ng'ate ye wa NUP, kyokka Mwami Nsereko ye tabeeranko wa NUP. Ebibuuzo bibadde bingi era ne bamutabukira nnyo ku social media okutuusa lwe yavuddeyo n'akyogera lwatu n'agamba nti ye okutandika okusonda ensimbi Muhammad Sseggirinya yennyini ye yamutuma ng'agamba nti embeera gy'ayitamu si nnyangu era yeetaaga okuyambibwako bannayuganda bw'aba basobodde kumuyisiza kabbo bakikole bunnambiro asobole okuyambibwa. Bw'atyo kwe kusalawo n'akozesa omukutu gwa social media ayambeko mubaka munno wa paalamenti. Bannayuganda bakiguddemu nga bagamba nti Sseggirinya yennyini ateekwa okuba si mulwadde nga bw'abijweteka. Ekituufu yava e Uganda nga mulwadde n'agenda okujjanjabibwa. Kigambibwa mbu ateekwa okuba yatereera dda naye ng'ekimusibye mu ddwaliro anoonya engeri gy'ayagala okukyawaganyamu ekibiina kya NUP ye yennyini akyabulire olw'ensonga y'okuba mbu bateekwa okuba bamuwadde omusimbi n'agulya. Kati anoonya bw'ayabulira ekibiina talabawo, kwe kusalawo okukozesa Muhammad Nsereko nti bw'anaamusondera akasente kijja kuba kyangu kyakusala ddiiro nga yeekwasa nti abe NUP mwagaana okunnyamba. Muhammad Nsereko asobodde okunnyamba kitegeeza nange ensaza eddiiro NUP sikyabeetaaga oluvannyuma lw'okuba nti temwambeererawo nga ndi mulwadde. Ebigambo byetiŋŋanye, buli muntu ayogera by'ayagala. Wayise akaseera nga batugamba nti omwami ono tasobola wadde okuyimirira era yalongooseddwa embeera gy'alimu mbi nnyo n'okulya talya, okutuusa mu amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP lwe yavudde lunaku olw'eggulu n'amwambalira n'amubuulira ensobi ze n'amugamba nti NUP gy'ogezaako okusiiga ettoomi bakwagadde ebbanga era bakubeereddewo, wabula nti gwe wennyini ng'omuntu olina okwetunulamu n'omanya empisa zo. Bw'oneeyisa obubi ku NUP nga yeekubeereddewo ne bannayuganda bagenda kukwanukuza bukyayi. Bw'ogamba nti oli mulwadde okutuuka ku sseeyo, lwaki wava e Uganda nga weetambuza bulungi n'ogenda ku kisaawe ky'ennyonyi n'otambula bulungi era n'olinnya ennyonyi tewali mu kagaali, naye essaawa zino lw'otuuse n'olaba nti olwadde nnyo oli mu kagaali n'okulya tolya, ky'ogamba okubula wagenda gy'oli tofuna bujjanjabi ky'ovula nti embeera esajjuse okutuuka ku ekyo. Lwaleeta luli busanga omuyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP akamulangira yavuddeyo kawungeezi ne bafulumya ka vidiyo nga batulaga nti kati aliddeko ku mmere, ekiwa amaanyi nti kati omulwadde waakiri akubye ku matu kaatandise okulya kitegeeza n'okutambula n'atera okuddamu okutambula. Kale ebigambo biyitiŋŋanye, bakubagana empawa mu kibiina kya NUP bagamba nti omwami ono si mulwadde nga bw'akigamba, wabula agezaako okukola obubali obwo kuvumaganya kibiina n'okunoonya sympathy mu bantu. Katuwulire embeera eno nga bw'etambudde. Njagala tujjewa Sseggirinya n'abantu abalinga Sseggirinya tulabe oba wanaavaayo abantu abalala abalinga nga Nsereko. Nkugambye anaatema anaagoba ebinyonyi mu luggya agoba muti gwe bireekaanira kubanga ne bwoga nga gwe omuti gukyasigaddewo era byo ebinyonyi bijja kukola ki? Kusigalawo. Natandise nkugamba nti waliwo omuntu ayogera ekigambo nesseekanga nnyo kubanga ekyo kyemba mumusuubiramu. Nsereko okuvaayo n'avumanga His Excellency Bobi Wine buli lwafunidde akagaavu seewuunya kuba ye from day one yalagirawo nti tamukola ki? Tamwagala. Naye Sseggirinya gwe waali egasse n'Ensereko mu kkakkanye Bobi Wine. Sseggirinya ye yali egasse n'Ensereko ku kkakkanya Bobi Wine. That's why ebitukolwako si bye bikulu naye ababitukolako ate be basinga otuyisa obubi nnyo ekitenkanika.
Masaba njagala okusooka okutegeezaako muganda wange. Yes sir. Gye buvuddeko navaayo nenkola video. Yali video. Yes sir. Nga Sseggirinya Muhammad alaze nti essiga eddamuzi alyebaza okumuddiza paasipooti ye agenda jjanjabwe oba ddizibwe obulamu bwe. Navaayo ne bagamba nti akanaakulyako amenvu katandika kwesesa oba katandika kesesa. Omukyala lwava ewaka si lw'abaano bye. Engugu abeera yazisiba dda. Kati Sseggirinya kino kyali mu kkola tekyazze buzaabulaputiri yatandika dda bamulisaako nti ajja kukikola nze ne nkirabirawo era ne mbagamba nti Sseggirinya ono eyavaayo ne yeebaza essiga eddamuzi okumuwa paasipooti ng'ate yali akimanyidde ddala bulungi nti essiga eddamuzi nga bwe litaalina sse mu kumuta era teriyinza kubeera na sse mu kumuddiza paasipooti. Eyamuddiza paasipooti yaani ye Museveni agende Bulaaya bakole ki bamujjanjabe. Lwaki teyamuweerako ssente za bujjanjabi? Lwaki teyamuweerako ssente za bujjanjabi? Njagala okusooka kibategeezaako nti obulwadde bwa Muhammad Sseggirinya si bulwadde eri Sseggirinya wabula bulwadde eri National Unity Platform. Eno statement kanjiddemu. Yes sir. Obulwadde bwa Muhammad Sseggirinya si bulwadde eri Muhammad Sseggirinya era tebumuluma wabula bulwadde eri National Unity Platform singa tetubwanguyire okubujjanjaba. Kambuuze ekibuuzo gwe walwalanga ewakani yasookanga okumanya. Of course baba mu nyumba. Maama w'obulwadde bwe yabumanyiranga mu katale ka mibuulo. Nedda. Lwaki obulwadde bwa Sseggirinya buli ku social media ku TikTok ez'abantu betulowooza nti tebakkiriziganya naffe oba batakkiriziganya naffe era abatuweebuula ng'eri tannabututegeezaako ng'oba omukulu tannabumanyaako. Ekirala ow'emmotoka bamuloga ettalo. Nzira mbasa omuntu w'emmotoka bamuloga ettalo. Kubanga ettalo libuukibwa muntu era singa ow'emmotoka bamuloga ettalo kitegeeza abadde avudde mu mmotoka tewali mmotoka ya muntu gye batega ttalo. Mukyo kyengezaako okutegeeza Muhammad Sseggirinya okuvayo n'akugamba nti nno mulwadde naye abuliddwa ez'obujjanjabi alimba kubanga omubaka wa paalamenti tabeera ku levo ebulwa bujjanjabi okuggyako ng'alina kyayagala okuyisaawo. Nkiddamu ng'ow'emmotoka bwe batamuloga ttalo n'omubaka wa paalamenti bw'atasobola kubulwa bujjanjabi kubanga ali ku musaala gwa paalamenti ne inshuwalensi ya paalamenti ebbanga lyambala mu ssetteeserezo paalamenti yeeba emulabirira nti waliwo levo kw'otuuka ng'obuzibu obutonotono wabubuuka. Ffe bayeekolera itongwa ffe be bakyasondera obujjanjabi. Ffe bayeekolera itongwa ffe tukyalaajana nti bannange yeekolera mulwadde lwadde omwana wa itongwa mulwadde omwana w'amasaba mulwadde. Omuntu ku levo ya Sseggirinya aba yabuuka dda levo z'okusonderwa obujjanjabi. Nkiddamu omuntu ku levo za Sseggirinya aba yabuuka dda levo ez'okusonderwa obujjanjabi. Era singa omulaba ng'ali mu kulaajana mbu tebansondedde bujjanjabi abeera alina kyanoonya. Njagala okukitegeezaako bannayuganda mwenna Rashida the Queen nsanyusa okukulaba mwannyinaze. Njagala okukitegeezaako bannayuganda mwenna nti gye buvuddeko nakola statement ne mbagamba nti bw'olaba ng'akaana ka neiba nga kazze ne kayonoona ku mulyango tosookanga okkakuba. Lwaki kayise ku mulyango gwa maama waako ne kajja koonoona ku gugwo ng'ate omulyango gwo gufaanagana n'ogwa maama waako ky'ogamba ogwo gwe gukafaananidde nga ttooyi. Maama waako yalibanga akasindise kajje kakwesooseeko olutalo lutandikire awo kubanga neiba yayagala dda okulwanako naawe naye wagamba
wagaana yeegala dde okuyombako naawe naye wagaana ku luno omulundi guno asindise kaana kayonoone ku mulyango gwo waakiri omukimbe omukiye oba omuziimuule lutandikiraawo koya njagala okukibategeezaako bannayuganda mwenna nti kale Sseggirinya bw'aba mulwadde si asoose okuba omulwadde ate era si lwasoose okulwala lwaki leero guli guti Sseggirinya alina byanoonya Sseggirinya tali yekka nkiddamu Sseggirinya alina byanoonya era njayo kitegeeza bannayuganda nti Sseggirinya tali yekka wabula bamusindise ng'akaana ka neiba kajja kayonoone ku mulyango ewammwe oba ku mulyango gwo obeeko kyokolawo then lutandikiraawo okkoya kubanga neiba yayagala dde okuyombako naawe kakati asindisa akaana kayonoone ku mulyango gwo otera omukiye omukimbe oba lutandikiraawo okkoya mu ngeri yonna so obulwadde bwa Sseggirinya mbagambye si bulwadde eri Sseggirinya wabula bulwadde eri National Unity Platform era bwetaaga okugemerwawo nga kansa nga tannalya bitundu bya mubiri gwonna olwaleero National Unity Platform erina ababaka owuliriza tuwulira sebo National Unity Platform gitwale ng'omubiri bw'ogitwala ng'omubiri ababaka abagirimu nga bye bitundu by'omubiri kati Sseggirinya Muhammad bwe kabeera kagere kawadde kansa keetaaga okutemwako ng'obudde bukyali nkiddamu Sseggirinya Muhammad bwe kabeera kagere keetaaga kutemwako ng'obudde bukyali ku kitundu ku mubiri gwe bayita National Unity Platform ako bwe kaba kagere ke bayita Sseggirinya Muhammad bwe bataakateme kaatembagirawo ekinaava mu yeebira kamugenda kiwulira kubanga omuntu bw'alwala kansa ekitundu ekyo kansa kyalidde kitemwako mangu okwewala okulya ebitundu by'omubiri omulala ate bwe bakitemako n'ebitundu by'omubiri omulala byekanga ne bigamba batemyeko akagere naffe bwe tuneerwaza kansa bagenda tutemako leka maama kakati n'ababaka ba National Unity Platform abalala Sseggirinya no bw'anasimattuka olunaku olwaleero bagenda kutandika okweyisanga ye yes sebo that's why nkugambye Sseggirinya obulwadde bwe si bulwadde eriye wabula bulwadde eri National Unity Platform njagala mbaddukizeeko Sseggirinya Muhammad ekifaananyi kyafuluma ng'ali mu nnyonyi bamutwala Bulaaya kumujjanjaba awuliriza munna tuwulira sebo ekifaananyi kyokka nasooka nenkikubamu ebituli wadde sajja kubagamba omulwadde yeekuba ekifaananyi ng'akozesa omukono gwa kkono ne yeekuba serofi ate eyeekubye yennyini ekifaananyi mu kupositinga ku Facebook page ye n'alaga nti admin yapositinze we yafunira amaanyi ageekuba ekifaananyi teyafuna maanyi gapositinga oba gawandiika positi